Ng'ebula wiki emu empaka za Power of Africa ziyinde Busiika ne Mubende abavuzi ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okuzeetegekera. Kampuni ya GM Freight ewadde omuvuzi w'emmotoka z'empaka Albert Ofong amafuta gakadde kamu n'ekitundu. Bw'abadde amukwasa ensimbi zino ku ofiisi zaabwe Bugoloobi, avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kampuni eno Elizabeth Bukenya ategeezezza nti mukisa gw'amaanyi nabo nga GM Freight okwetaba mu mpaka za Power of Africa wamu n'omuzannyo gw'emmotoka okutwalira wamu era ne yeeyama ku lwa kampuni eno okuwagiranga Albert Ofong. Omuzannyo guno gw'emmotoka z'empaka guyina direction gye gukutte ne twesanga nga kitwetaagisa naffe okujja okwegatta ku mugendo ogwo era nga tusuubiza nti tetugenda koma ku mulundi guno gwokka wabula wekyetaagisa tujja kweyongera okuba nga tuwagira. Albert Ofong yeebazizza nnyo kampuni ya GM Freight olw'okumudduukirira era ne yeeyama okussaawo okuvuganya okw'amaanyi mu mpaka za Power of Africa Rally ezibindabinda. Fenga Export Rally Team twabadde season eno nga tuwummuddemukko katono olw'ensonga za ssente. Nga buli omu bw'amanyi omuzannyo gwaffe gwaba gwetagamu ku ssente. Ate engeri GM Freight etuduukiriddewa etwongeramu ku ssente zino zitusobozesa okukola okuparticipatinga mu eno Power of Africa Rally ey'amaanyi ennyo. Asuubiza emmotoka yaffe ejja kuba nga si kutambula kyokka naye GM Freight kyekoze ejja kuba nga ebuuka buluusi. Empaka za Power of Africa Rally za kuyinda okuva ng'ennaku z'omwezi 16 e Busiika zikomekerezebwe ng'ennaku z'omwezi 18 e Mubende era ng'abavuzi abawera ddala 36 be bamaze okukakasibwa nga bwe beewandiisizza. Ye Albert Ofong wakuvuga emmotoka y'ekika kya Subaru Impreza N10 ng'eno yagijja ku nakinku emmotoka Riaz Koje. Ku Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo Brian Katende. This is Kingdom TV.